ku lwa byonna ebitusanga. Taata tukuwa ekitiibwa, Taata tukugulumiza, kubanga oli Katonda omwesigwa, oli Katonda w'ekitiibwa, oli Katonda eyatumanya nga tetunnaba mu mbuto z'abannyaffe, oli Katonda eyatutegeera nga naffe tetwemanyi. Ani yali badde ammanya? Nange nali seemanyi, naye ggwe wammanya Mukama. Mugamba osaanidde. Nze naayimusanga amaaso gange eri Mukama, kubanga yamanya ebyange. Yesu, nze naayimusanga obulamu bwange eri Mukama, kubanga yamanya ebyange. Okubeerwa kwange kulimu ggwe weka. Yimba nange, mugambe Mukama nakuwa ekitiibwa, mugambe Mukama kankugulumize. Naayimusanga amaaso gange gy'oli, okubeerwa kwange kunaabeeranga eyo, obuyambi bwange bunaava eyo gy'oli, okuwangula kwange kunaava eyo gy'oli, emirembe gyange n'essanyu binaavanga mu mikono gyo Taata. Wewe yosinze Mukama, wewe yosinze Mukama. Katonda waffe anoonya abo abamusinza mu mazima ne mu mwoyo, anoonya abo abakimanyi nti buli waali abalaba, anoonya abo abakimanyi nti buli batambulira ali wamu nabo, ayagala abo abamuwadde emmeeme zaabwe. Ye Katonda owwo, ye Katonda atali wa famire yonna, ye Katonda atali wa mawanga gonna. Kyentegeeza mu kyo ti si ye Katonda w'eggwanga liri gw'omanyi, wabula ye Katonda eyakubumba, ye Katonda eyakuyita, ye Katonda eyakuteeseza obeewo, ye Katonda eyakumanya ng'ensi tennaba kumanya, ye Katonda eyakwagala ng'abakadde bwe tebannakwagala, nga tebannakutegeera, ye Mukama yali akumanyi. Kale gwe nkugamba okusinza, muwe ekitiibwa, mugamba osaanidde, tewali akufaanana. Genda maaso ng'osinza. Okusinza Mukama tekitegeeza kuyimba, kitegeeza okwogera obukulu bwe okuva mu mmeeme eyo. Ssebo Mukama Yesu, ogwaniro kusinza. Mugambe Mukama ogwanidde okusinzibwanga, osaanidde kitiibwa ky'amawanga. Oli mukulu, kyetuva tukuwa ekitiibwa Mukama, kyetuva tukutendereza. Mukama ani akufaanana? Mukama ani akwenkana? Ani alinga ggwe? Weebale olw'okutwagala. Haleluya. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo abaagalwa. Njagala okwebaza Mukama olw'ekiseera kino kyatutuusizza. Tugenda kusharinga ekigambo kya Katonda ku dakiika eno. Ekigambo kye tugenda okusomako kivudde mu Makko essuula ey'omunaana. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olwabiri. Olunyiriri olwabiri, Yesu okuva ku nnyiriri olwa 17, 18, 19, Makko essuula 8. Yesu abuuza abayigirizwa bano nti temutegeeranga amaanyi gange? Temutegeeranga kitiibwa kyange? Temutegeeranga kusobola kwange? Mukyeraliikirira olw'obuntu obutono? Mukyeraliikirira olw'embeera? Mukyeraliikirira olw'okuba temulina mmere? Nga nze afuula emmere ndi wano, nga nze akeesa obudde n'embuzi bya ndi wano? Kye yali ababuuza.
naawe olina ensonga. Ate no munange sinnaffe ensonga zo zirimu eggumba. Naye njala okutegeeza nti Katonda eyakutonda akumanyi nnyo okusinga bwe weemanyi. Katonda eyakutonda amanyi bye weetaaga n'okusinga gwe alowooza nti obyetaaga. Amanyi by'oyagala, amanyi ebikugyamu, amanyi biki ebisobola okukusanyusa n'okusinga gwe. Ky'olina okukola kiki? Mwesige, muwe ekitiibwa, muwe ekitiibwa, musseemu essuubi lyo, ogenda kulaba kyagenda okukolera. Mako essula ey'omunaana onyolo 2 abagamba bw'ati, era bwe namenyera 7,000 mwakuŋŋaanya ebiseero bimeka ebyajjula obukunkumuka? Ne bamugamba nti 7. Yesu yamenya emigaati n'amenya obwennyanja, abantu baalya ne baleka nawo. Emigaati gyali 5, obwennyanja nabo bwali bubale nga wobuwulira, n'abamenyera ne balya ne baleka nawo. Kiki Yesu kye yali agezaako okulaga abantu bano? Yali agezaako okubalaga otiira ki, oggweramu eky'essuubi, oggweramu ky'amaanyi, weeraliikirira ku lwaki nga nze akola ebinene ndi wano. Kiki kye sisobola kukukolera? Kiki kye siyinza kukufuula? Kiki kye siyinza kukuwa? Kiki ekinnema? Kiki ekimulema? Tewali kimulema, tewali kimusinga maanyi. Olina obweraliikirivu. Bano abayigirizwa balina obweraliikirivu nga tebalina byakulya. N'abagamba mulina amaaso naye temulaba, mulina amatu naye temuwulira. N'atandika okubajjukiza ku bye yakola. Mwana wattu bali babimanyi. Nga ggwe bw'okimanyi nti Katonda eyakutonda yakukuumye n'okutuuka leero. Toli mulamu kubanga oli mugezi nnyo. Toli mulamu kubanga omwe muli bagagga nnyo. Abagagga bafudde, bangi balwadde endwadde, sente babadde bazirina, bangi bafudde ne bazirekawo. Gw'olina meka? Njogera eri ggwe, manyi ebintu bino biziwalira abantu. Omuntu ayinza okugamba oyo ayogera tamanyi bwendi, tamanyi bwensula, tamanyi byempitamu. Mukwano, manyi by'oyitamu. Mukama abimanyi nnyo. Zo mwana w'omuntu biyinza okuba nga ziyinza butabitegeera nnyo, naye Mukama abimanyi. N'ate yakutonda, ddamu amaanyi, guma omwoyo, ddamu essuubi, guma omutima. Mukama ali wamu naawe. Ulya bwagamba mu nnyiriri 2:1 n'abagamba nti temunnategeera. Mukazi gwe, musajja gwe, tonnategeera. Tonnategeera nti Katonda bw'isa ebintu byonna yeewuuyo ali naawe. Tonnategeera nti yakola eggulu n'ensi yakuwadde obulamu. Tonnategeera nti afuga eggulu n'ensi yakwagala. Tonnategeera nti yakola eggulu n'ensi yatudde munda mu ggwe. Nanti atugamba tuli yeekaalu ze entukuvu. Kale obeera otya yeekaalu ya Katonda n'otya? Obeera otya yeekaalu ya Katonda n'weeraliikirira? Obeera otya yeekaalu ya Mukama n'olowooza nti tebisoboka? Weekwateko. Robert, obeera otya yeekaalu ya Mukama n'olowooza nti ensi ekomaawo? Nyina ebintu bye nze mpitamu, naye nga buli lwe mbiraba ngamba Katonda yali nange okutuuka leero, yeewuuyo agenda okumpisaawo. Tewali kimpangudde. Kerube lutalo ki? Kebe embeera ki? Teri mmegga. Lwaki? Nina ow'amaanyi munda mu nsi. Olina ow'amaanyi munda mu ggwe. Otiira ki? Okaabira ki?
kiki ekikukanga? Tonnakitegeera nti eyakutonda eggulu n'ensi yeewuuyo ali naawe. Tonnakitegeera nti Katonda omuyinza w'ebintu byonna yeewuuyo. Kale bw'onaakitegeera, kale bw'okkiriza okitegeera eddakiika eno, togenda kuddamu kukaaba, togenda kuddamu kutya, togenda kuddamu kweraliikirira, kubanga Mukama ali naawe. Wulya bw'agamba nnyo Olwabiri ne bajja ne batuuka mu Besusayida, ne bamuleetera omuzibe w'amaaso, ne bamwegayirira okumukomako. Olwabiri, n'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono, n'amufulumya ebweru w'embuga. Awo bwe yawanda amalusu ku maaso ge, n'amussaako engalo, n'amubuuza nti, oliko ky'olaba? Waliwo ensonga eno. Omuzibe w'amaaso ono ekisooka yali mu mbuga. Omuzibe w'amaaso ono yaliko ekifo, yaliko ennyumba, yaliko amaka, yaliko eriya, yaliko eggwanga mwabeera. Naye ng'ekifo waali kimukumye nga muzibe. Embeera gy'olimu ekukumye ng'oli muzibe. Ebirowoozo by'olina bikukumye ng'oli muzibe. Entegeera gy'olina ekukumye ng'oli muzibe. Endaba gy'olaba ekukumye ng'oli muzibe. Emikwano gy'olina gikukumye ng'oli muzibe. Environment mw'oli ekukuma oli muzibe. Embuga eyo mw'oli, ennyumba mw'oli, emikwano mw'oli, famire mw'oli bikukumye nga oli muzibe. Yesu azze okukuggyawo. Yesu azze okuggyawo endowooza zo mweyo endowooza gy'obadde nayo. Eyo endowooza gy'obadde nayo y'embuga. Eyo endowooza gy'obadde nayo y'ennyumba. Eyo endowooza gy'obadde nayo kyekika. Eyo endowooza yeesibye obulamu bwo. Ebyo ebirowoozo by'olina bye bisibye obulamu bwo, bye bikulemesa okuwaguza. Abantu bangi baavu olw'endowooza zaabwe. Abantu bangi balemeddwa obufumbo, balemeddwa amaka, balemeddwa emirimu lwa ndowooza ezibalimu. Kalakitaazi zaabwe, empisa zaabwe zaafuuka omulogo eyabaloga n'abalemesa obufumbo, n'abalemesa emirimu, n'abasibira mu bwavu. Abantu bangi baavu. Sitoli mwavu lwaki? Kintu kirala kyonna wabula endowooza yo, endaba yo ey'ebintu, entegeera yo, emikwano gyo, abantu b'odiringa nabo bwe bwavu obukulumu. Y'embuga ekukumye ng'oli muzibe. Wulira, Bayibuli etugambye bw'eti, n'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono, n'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono, n'amufulumya ebweru w'embuga. Mwana wa Mukama, nga tonnasalawo, Katonda waffe akwate ku mutima, akwate ku mmeeme yo, akwate ku ndowooza zo, akujjulula okujja mu kifo ekyo w'oli, aseeke abeeko ekifo waakussa olengera ebintu nga bisoboka, olengera ebintu nga bigenda kubeera, ove mu birowoozo ebye negativities zokka zikujjudde mu bwongo, ofune ku birowoozo ebiri positive. Bakugambe kasajja gwe, kakazi gwe, enammwe, ekika kyewammwe, ensi yammwe, yelelelere, emyaka gyo, toyagala kubiwulira, teweetaaga biwulira, weetaaga kuwulira kimu, ti Katonda nkutte ku mukono, yo yagenda okuntuusa. Weetaaga kuwulira ekintu eki nti alokolera awonya, weetaaga kuwulira ekintu eki nti eyakutandikako agenda kukumaliriza. Yebaze Yesu. Weetaaga kuwulira ekintu kimu ti Katonda eyakutonda alina okuteesa okulungi eri obulamu bwo. Kyeweetaaga okuwulira. Ate ebyo bye mulimu era bijja kukoma, endowooza zo ogenda ziwa abantu.
endowooza zogenda zissa ku bantu bana, bantu boogera ebigambo, bantu balina emimwa, bantu balaba tebisoboka, balaba toyinza kuyitawo, balaba toyinza kuwaguza. Ebyo byabwe nkubuulireko, ebyo byabwe. Olunaku lwogeza n'obiteeka mu mutima gwo bigenda kufuga. Abantu bangi bafugibwa emizimu, naye ng'obwongo bwabwe basalawo buwa emizimu ne babugana obuwa Katonda. Buli lwowa emizimu obwongo bwo, buli lwoddira omutima gwo n'ogujjuzaamu okutya, emizimu giri gigenda kufa osinga okubaako by'oyingira mu lwaki. Omutima gwo wagujja ku Katonda, tosobola kubanga teweesize Katonda n'otatya. Tosobola kutambula mu nsi nga teweesiga Mukama n'otabeera mu kutya. Nanti ye sitaani okukontrolinga alina kukutiisa. Abo baagala okulemesa ky'oliko basooka kukulega bintu bitasoboka byokka. Zo bagamba abavubuka mmwe ab'obuwala n'ab'obulenzi, Katonda waffe mwetegefu bakozesa ku myaka egyo emito gye mulina. Mwetegefu kasita osalawo okussa amazima ge munda mu ggwe, kasita osalawo okutambula mu butuukufu ne mu butuukirivu, kasita osalawo okuleka bino buno obuwala bw'ensi obukunamu obulaga amabeere, n'osalawo notta ekintu ky'okwagala ssente z'otakoleredde. Ebintu ebiri mu kusiba abantu mu nsi biri bwe biti. Ekisooka ssente. Omuntu nga tonnalokoka mu ssente, sitaani mwetegefu okuvuga sipiidi. Nga tonnalokoka bakazi, sitaani mwetegefu okuvuga sipiidi. Omuwala nga tonnalokoka basajja n'amalala agabeepansa, sitaani mwetegefu okuvuga ka sipiidi. Buli mukazi yenna ali mu nsi kati atambula yeetega. Ebbeere alissa kungulu, akabina ayagala akawanikeko buli omu atambule nga akalaba. Ekiri ku social media wano, buli omu omusanga alaga nnyashi, omusanga alaga bbeere, bigenda kusala nga tolina Katonda. Bigenda kusala ng'enkolaganayo ne Katonda eba temaze kuba nnongoofu. Akabina kagenda kusala. Ndabyeko abagenzi ne babupika ne bateekamu ebidagala. Akaseera Katonda bataliko kunkumuka envunyu. Gendo binoonyerezeeko. Bageze ne bapika obubina, emmeeme zaabwe zaafa. Omusajja alowooza agenda mwagala lwa kabina. Ebyo ebidagala bigenda kuvunza buvunza. Omutima gw'omunda gwe gulina okulokoka. Emmeeme eyo yeyina olokoka. Ne bw'onaaba olina muserebende, ne bw'onaaba olina kabaawo mpya bayita baawo layini biki. Eriyo omusajja ng'ayagala mukazi atalina kabina. Eriyo omusajja ng'agenda kutunuulira alabe omwoyo gwo obubina abugyeko amaaso, emabeere agagyeko amaaso, alabe omuntu ali munda mu ggwe. Bannange kyentegeeza kye bayita omukazi ali munda mu ggwe si bye bino bibode bye tulaba. Kye bayita omusajja ali munda mu ggwe si kye kino kye tulaba, omubiri gwe tulaba. Nze ndi kasajja kabi nga bw'ondaba, naye ate omusajja ali munda mu nze mulungi nnyo, ali awo handisamu. Ekisooka mugagga, omusajja ali munda mu nze. Ekirala mulungi nnyo, ekirala yasoma nnyo n'amalayo ebitabo byonna. Ye musajja ali munda mu nze. Lwaki? Ali munda mu nze, Kristo yamufuga, atudde mu Kristo, adiringa ne Kristo, oba Katonda bwonna buli mu ye. Kati gwe ne bw'oŋŋamba nti oli kabaka, oli pulezidenti, munnange nkusinga amaanyi, nkusinga lwa nsonga mmanyi Yesu. Gwe tomanyi Yesu. Afuga eggulu n'ensi ali mu nze. Kaakati gwe ayambadde omubiri oyinza okunsinga ne woba olina emmundu bukadde na bukadde nga ze zikukuuma, oba wansi wange. Teweerigira ku bantu balina Mukama. Ne bw'aba mwana muto akusinga. Ne bw'aba mwana muto ng'ayina Mukama ngwe tolina Mukama, tomwerijjangako. Dawudi yakuba Goliathi lijayanti linaggwano, amaanyi gaali ssaawa, lyasaawa amaanyi. Emyaka gyali girazeewa. Yakanganga ati n'ayimirira ensi yonna n'ekankana, naye akasajja kaali kamubalula, kakwata ejjinja, kamukuba n'agwa eri. Obwa jayanti bonna ne bukoma, obwa naggano bwonna ne bukoma.
Mukama bw'akwata ku mukono, Yesu akwata omuzibe ono ku mukono amufulumya mu mbuga, embuga y'obwongo bwo, nga tonnava mu eri eyo woggweramu amaanyi, we bakozeseza ebitasaana. Nina abaana abalindabyeko abaayonooneka, nga mu kutandikako okwonooneka kwabwe baali balina emikwano nga gibaga gw'oli fala, otuuka otya emyaka egyo nga tokolanga bwoti, gw'oli musiru, obeerawo otya nga toyendako, towuliddeko n'abajerega n'abasajja, gw'oli kavubuka ki, sente zo zikusaze, oli bwoti toli bwoti, obeera otya bwoti, naye nga tamanyi kyamu. Mu nsi muno omuntu ateyononesezza aliko feva ya Katonda. Omuntu ayononesezza olina ekizibu. Kyekiseera tuve mu mbuga ey'obusibe. Taata wo yawasa abakazi 2 naawe bw'oyagala okuwasa. Taata wo yafa mwavu naye oyagala kufa bwavu. Ffe waffe tetugaggawala, agula emmotoka yafa, ewammwe buli agula akantu mukaliira musaayi. Nze mbaga nti nakagula amamotoka mangi, emmotoka ze nakagula zisoba ne mu 75. Empya n'enkadde nziguze. Ku myaka gino gy'olaba oyayogera ye noonyerezaako, gw'atamanyi noonyerezaako. Saagala kugamba byendi, njagala kugamba Kristo. Katonda waffe akyusa ebyo. Bw'ogula kino olina oziwa omusaayi, bw'ozimba ennyumba olina no! Eyo embuga y'obutamanya giveemu, embuga y'obusamiza giveemu, eyo y'embuga y'obwavu ekusibye. Genda ku lwa byonna ebitusanga. Taata tukuwa ekitiibwa, taata tukugulumiza, kubanga oli Katonda omwesigwa, oli Katonda w'ekitiibwa, oli Katonda eyatumanya nga tetunnaba mu mbuto z'abannyaffe, oli Katonda eyatutegeera nga naffe tetwemanyi. Ani yali badde ammanya? Nange nali seemanyi, naye ggwe wammanya Mukama. Mugamba osaanidde. Nze naayimusanga amaaso gange eri Mukama, kubanga yamanya ebyange. Yesu nze naayimusanga obulamu bwange eri Mukama, kubanga yamanya ebyange. Okubeerwa kwange kulimu ggwe weka. Yimba nange, mugambe Mukama nakuwa ekitiibwa, mugambe Mukama kankugulumize, naayimusanga amaaso gange gy'oli. Okubeerwa kwange kunaabeeranga eyo, obuyambi bwange bunaava eyo gy'oli, okuwangula kwange kunaava eyo gy'oli, emirembe gyange n'essanyu binaavanga mu mikono gyo Taata. Wewe yosinze Mukama, wewe yosinze Mukama. Katonda waffe anoonya abo abamusinza mu mazima ne mu mwoyo, anoonya abo abakimanyi nti buli waali abalaba, anoonya abo abakimanyi nti buli batambulira ali wamu nabo, ayagala abo abamuwadde emmeeme zaabwe. Ye Katonda owwo, ye Katonda atali wa famire yonna, ye Katonda atali wa mawanga gonna. Kyentegeeza mu kyo ti si ye Katonda w'eggwanga liri gw'omanyi, wabula ye Katonda eyakubumba, ye Katonda eyakuyita, ye Katonda eyakuteeseza obeewo, ye Katonda eyakumanya ng'ensi tennaba kumanya, ye Katonda eyakwagala nga bakadde bwe tebannakwagala, nga tebannakutegeera, ye Mukama yali akumanyi. Kale gwe nkugamba okusinza, muwe ekitiibwa, mugamba osaanidde, tewali akufaanana. Genda maaso ng'osinza. Okusinza Mukama tekitegeeza kuyimba, kitegeeza okwogera obukulu bwe okuva mu mmeeme eyo. Ssebo Mukama
Yesu ogwaniro kusinza. Mugambe Mukama ogwanidde okusinzibwanga, osaanidde kitiibwa ky'amawanga. Oli mukulu, kyetuva tukuwa ekitiibwa Mukama, kyetuva tukutendereza. Mukama ani akufaanana? Mukama ani akwenkana? Ani alinga ggwe? Weebale olw'okutwagala. Haleluya. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo abaagalwa. Njagala okwebaza Mukama olw'ekiseera kino kyatutuusizza. Tugenda kusharinga ekigambo kya Katonda ku dakiika eno. Ekigambo kye tugenda okusomako kivudde mu Makko essuula ey'omunaana. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olwabiri. Olunyiriri olwabiri, Yesu okuva ku nnyiriri olwa 17, 18, 19, Makko essuula 8. Yesu abuuza abayigirizwa bano nti temutegeeranga maanyi gange? Temutegeeranga kitiibwa kyange? Temutegeeranga kusobola kwange? Mukyeraliikirira olw'obuntu obutono? Mukyeraliikirira olw'embeera? Mukyeraliikirira olw'okuba temulina mmere? Nga nze afuula emmere ndi wano, nga nze akeesa obudde n'embuzi bya ndi wano. Kye yali ababuuza. Naawe olina ensonga, ate no munnange sinnaffe ensonga zo zirimu eggumba. Naye njagala okukutegeeza nti Katonda eyakutonda akumanyi nnyo okusinga bwe weemanyi. Katonda eyakutonda amanyi bye weetaaga n'okusinga ggwe alowooza nti obyetaaga. Amanyi by'oyagala, amanyi ebikugyamu, amanyi biki ebisobola okukusanyusa n'okusinga ggwe. Ky'olina okukola kiki? Mwesige, muwe ekitiibwa, muwe ekitiibwa, musseemu essuubi lyo, ogenda kulaba kyagenda okukolera. Makko essuula ey'omunaana olunyiriri olwabiri abagambe bw'ati: era bwe namenyera 7,000 mwakuŋŋaanya ebiseero bimeka ebyajjula obukunkumuka? Ne bamugamba nti 7. Yesu yamenya emigaati, n'amenya obwennyanja. Abantu baalya ne baleka nawo. Emigaati gyali 5, obwennyanja nabo bwali bubale nga wobuwulira. N'abamenyera ne balya ne baleka nawo. Kiki Yesu kye yali agezaako okulaga abantu bano? Yali agezaako okubalaga otiira ki? Oggweramu eky'essuubi, oggweramu ky'amaanyi, weeraliikirira ku lwaki? Nga nze akola ebinene ndi wano. Kiki kye sisobola kukukolera? Kiki kye siyinza kukufuula? Kiki kye siyinza kukuwa? Kiki ekinnema? Kiki ekimulema? Tewali kimulema, tewali kimusinga maanyi. Olina obweraliikirivu. Bano abayigirizwa balina obweraliikirivu nga tebalina byakulya. N'abagamba mulina amaaso naye temulaba, mulina amatu naye temuwulira. N'atandika okubajjukiza ku bye yakola. Mwana wattu bali babimanyi. Nga ggwe bw'okimanyi nti Katonda eyakutonda yakukuumye n'okutuuka leero. Toli mulamu kubanga oli mugezi nnyo. Toli mulamu kubanga wammwe muli bagagga nnyo. Abagagga bafudde, bangi balwadde endwadde, ssente babadde bazirina,
bangi bafudde ne bazirekawo. Gw'olina mmeka? Njogera eri ggwe manyi ebintu bino biziwalira abantu. Omuntu ayinza okugamba oyo ayogera tamanyi bwendi, tamanyi bwensula, tamanyi byempitamu. Mukwano manyi by'oyitamu. Mukama abimanyi nnyo. Zo mwana w'omuntu biyinza okuba nga ziyinza butabitegeera nnyo, naye Mukama abimanyi. N'ate ye yakutonda. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, ddamu essuubi, guma omutima. Mukama ali wamu naawe. Ulya bwagamba ennyiriri olw'abirimu n'abagamba nti temunnategeera. Mukazi gwe musajja gwe tonnategeera. Tonnategeera nti Katonda bw'isa ebintu byonna yeewuuyo ali naawe. Tonnategeera nti yakola eggulu n'ensi yakuwadde obulamu. Tonnategeera nti afuga eggulu n'ensi yakwagala. Tonnategeera nti yakola eggulu n'ensi yatudde munda mu ggwe. Nanti atugamba tuli yeekaalu ze entukuvu. Kale obeera otya yeekaalu ya Katonda n'otya? Obeera otya yeekaalu ya Katonda n'weeraliikirira? Obeera otya yeekaalu ya Mukama n'olowooza nti tebisoboka? Weekwateko. Robert, obeera otya yeekaalu ya Mukama n'olowooza nti ensi ekomaawo? Nyina ebintu byezze mpitamu, naye nga buli lwe mbiraba ngamba Katonda yali nange okutuuka leero yeewuuyo agenda okumpisaawo. Tewali kimpangudde. Kerube lutalo ki? Kebe mbeera ki? Teri mmegga. Lwaki? Nina ow'amaanyi munda munsi. Olina ow'amaanyi munda mu ggwe. Otiira ki? Okaabira ki? Kiki ekikukanga? Tonnategeera. Tonnakitegeera nti eyatonda eggulu n'ensi yeewuuyo ali naawe. Tonnakitegeera nti Katonda omuyinza w'ebintu byonna yeewuuyo. Kale bw'onaakitegeera, kale bw'okkiriza okitegeera eddakiika eno, togenda kuddamu kukaaba, togenda kuddamu kutya, togenda kuddamu kweraliikirira, kubanga Mukama ali naawe. Wulya bwagamba nnyo olwabirimu ebbiri. Ne bajja ne batuuka mu Besusayida, ne bamuleetera omuzibe w'amaaso, ne bamuleetera omuzibe w'amaaso, ne bamwegayirira okumukomako. Olwabirimu essatu. N'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono, n'amufulumya ebweru w'embuga. Awo bwe yawanda amalusu ku maaso ge, n'amusaako engalo, n'amubuuza nti oliko ky'olaba? Waliwo ensonga eno. Omuzibe w'amaaso ono ekisooka yali mu mbuga. Omuzibe w'amaaso ono yaliko ekifo, yaliko ennyumba, yaliko amaka, yaliko eriya, yaliko eggwanga mwabeera. Naye ng'ekifo waali kimukumye nga muzibe. Embeera gy'olimu ekukumye ng'oli muzibe. Ebirowoozo by'olina bikukumye ng'oli muzibe. Entegeera gy'olina ekukumye ng'oli muzibe. Endaba gy'olaba ekukumye ng'oli muzibe. Emikwano gy'olina gikukumye ng'oli muzibe. Environment mw'oli ekukuma oli muzibe. Embuga eyo mw'oli, ennyumba mw'oli, emikwano mw'oli, famire mw'oli bikukumye nga oli muzibe. Yesu azze okukuggyawo. Yesu azze okuggyawo endowooza zo mweyo endowooza gy'obadde nayo. Eyo endowooza gy'obadde nayo y'embuga. Eyo endowooza gy'obadde nayo y'ennyumba. Eyo endowooza gy'obadde nayo kyekika. Eyo endowooza yeesibye obulamu bwo. Ebyo ebirowoozo by'olina bye bisibye obulamu bwo, bye bikulemesa okuwaguza. Abantu bangi baavu olw'endowooza zaabwe. Abantu bangi balemeddwa obufumbo, balemeddwa amaka, balemeddwa emirimu lwa ndowooza ezibalimu. Kalakitaazi zaabwe, empisa zaabwe zaafuuka omulogo ey'abaloga n'abalemesa obufumbo, n'abalemesa emirimu, n'abasibira mu bwavu.
abantu bangi baavu. Story mwavu lwaki kintu kirala kyonna wabula endowoozayo, endaba ye y'ebintu, entegeerayo, emikwano gyo, abantu b'odiringa nabo bwe bwavu obukulumu. Y'embuga ekkukumye ng'oli muzibe. Wulira, Bayibuli etugambye bw'eti, n'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono, n'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono n'amufulumya ebweru w'embuga. Mwana wa Mukama nga tonnasalawo, Katonda waffe akwate ku mutima, akwate ku mmeeme yo, akwate ku ndowooza zo, akujjulula okujja mu kifo ekyo w'oli, aseeke abeeko ekifo waakussa olengera ebintu nga bisoboka, olengera ebintu nga bigenda kubeera, ove mu birowoozo ebye negativities zokka zikujjudde mu bwongo, ofune ku birowoozo ebiri positive. Bakugambe kasajja kwe, kakazi kwe, enammwe, ekika kyewammwe, ensi yammwe, yelelelere, emyaka gyo, toyagala kubiwulira, teweetaaga biwulira, weetaaga kuwulira kimu, ti Katonda nkutte ku mukono, yo yagenda okuntuusa. Weetaaga kuwulira ekintu eki nti alokolera awonya, weetaaga kuwulira ekintu eki nti eyakutandikako agenda kukumaliriza. Yebaze Yesu. Weetaaga kuwulira ekintu kimu ti Katonda yakutonda alina okuteesa okulungi eri obulamu bwo, kyeweetaaga okuwulira. Ate ebyo bye mulimu era bijja kukoma. Endowooza zo ogenda ziwa abantu, endowooza zo ogenda zissa ku bantu bana, bantu boogera ebigambo, bantu balina emimwa, bantu balaba tebisoboka, balaba toyinza kuyitawo, balaba toyinza kuwaguza. Ebyo byabwe, nkubuulireko, ebyo byabwe. Olunaku lwogeza n'obiteeka mu mutima gwo bigenda kufuga. Abantu bangi baafugibwa emizimu, naye ng'obwongo bwabwe baasalawo bbuwa emizimu ne babugana obbuwa Katonda. Buli lwowa emizimu obwongo bwo, buli lwoddira omutima gwo n'ogujjuzaamu okutya, emizimu giri gigenda kufa osinga okubaako by'oyingira mu lwaki. Omutima gwo wagujja ku Katonda, tosobola kubanga teweesize Katonda n'otatya. Tosobola kutambula mu nsi nga teweesiga Mukama n'otabeera mu kutya. Nanti ye sitaani okukontrolinga alina kukutiisa. Abo baagala okulemesa ky'oliko basooka kukulega bintu bitasoboka byokka. Zo bagamba abavubuka mmwe, ab'obuwala n'ab'obulenzi, Katonda waffe mwetegefu bakozesa ku myaka egyo emito gye mulina. Mwetegefu kasita osalawo okussa amazima ge munda mu ggwe, kasita osalawo okutambula mu butuukufu ne mu butuukirivu, kasita osalawo okuleka bino buno obuwala bw'ensi, obukunamu, obulaga amabeere, n'osalawo notta ekintu ky'okwagala ssente z'otakoleredde. Ebintu ebiri mu kusiba abantu mu nsi biri bwe biti. Ekisooka, ssente. Omuntu nga tonnalokoka mu ssente, sitaani mwetegefu okuvuga speed. Nga tonnalokoka bakazi, sitaani mwetegefu okuvuga speed. Omuwala nga tonnalokoka basajja n'amalala agabeepansa, sitaani mwetegefu okuvuga ka speed. Buli mukazi yenna ali mu nsi kati atambula yeetega. Ebbeere alissa kungulu, akabina ayagala akawanikeko buli omu atambule nga akalaba. Ekiri ku social media wano, buli omu omusanga alaga nnyashi, omusanga alaga bbeere, bigenda kusala nga tolina Katonda. Bigenda kusala ng'enkolaganayo ne Katonda bwe batimaze kuba nnongoofu. Akabina kagenda kusala. Ndabyeko abagenzi ne babupika ne bateekamu ebidagala. Akaseera Katonda batandika okunkumuka envunyi. Genda obinoonyerezeeko. Bageze ne bapika obubina, emmeeme zaabwe zaafa. Omusajja alowooza agenda mwagala lw'akabina. Ebyo ebidagala bigenda kuvunza buvunza. Omutima gw'omunda gwe gulina okulokoka. Emmeeme eyo yeyina olokoka. Ne bw'onaaba olina muserebende, ne bw'onaaba olina kabampu abayita bawolayini biki. Eriyo omusajja ng'ayagala mukazi atalina kabina.
eriyo omusajja ng'agenda kutunuulira alabe omwoyo gwo obubi naabugyeko amaaso, emabeere agagyeko amaaso, alabe omuntu ali munda mu ggwe. Bannange kyentegeeza kye bayita omukazi ali munda mu ggwe si bye bino bibode bye tulaba. Kye bayita omusajja ali munda mu ggwe si kye kino kye tulaba, omubiri gwe tulaba. Nze ndi kasajja kabi nga bw'ondaba, naye ate omusajja ali munda mu nze mulungi nnyo, ali awo handisamu. Ekisooka mugagga, omusajja ali munda mu nze. Ekirala mulungi nnyo, ekirala yasoma nnyo n'amalayo ebitabo byonna. Ye musajja ali munda mu nze. Lwaki? Ali munda mu nze, Kristo yamufuga, atudde mu Kristo, adiringa ne Kristo, oba Katonda bonna buli mu ye. Kati gwe ne bw'oŋŋamba nti oli kabaka, oli pulezidenti, munnange nkusinga amaanyi, nkusinga lwa nsonga mmanyi Yesu. Gwe tomanyi Yesu. Afuga eggulu n'ensi ali mu nze. Kaakati gwe ayambadde omubiri oyinza okunsinga ne woba olina emmundu bukadde na bukadde nga ze zikukuuma, oba wansi wange. Teweerigira ku bantu balina Mukama. Ne bw'aba mwana muto akusinga. Ne bw'aba mwana muto ng'ayina Mukama ngwe tolina Mukama, tomwerijjangako. Dawudi yakuba Goliathi lijayanti linaggwano, amaanyi gaali ssaawa, lyasaawa amaanyi. Emyaka gyali girazeewa. Yakanganga ati n'ayimirira ensi yonna n'ekankana, naye akasajja kaali kamubalula, kakwata ejjinja, kamukuba n'agwa eri. Obwa jayanti bonna ne bukoma, obwa naggano bonna ne bukoma. Mukama bw'akwata ku mukono, Yesu akwata omuzibe ono ku mukono, amufulumya mu mbuga, embuga y'obwongo bwo. Nga tonnava mu eri eyo woggweramu amaanyi, we bakozeseza ebitasaana. Nina abaana abalinabyeko abaayonooneka, nga mu kutandikako okwonooneka kwabwe baali balina emikwano nga gibaga gw'oli fala, otuuka otya emyaka egyo nga tokolanga bw'oti, gw'oli musiru, obeerawo otya nga toyendako, towuliddeko n'abajerega n'abasajja, gw'oli kavubuka ki, sente zo zikusaze, oli bw'oti, toli bw'oti, obeera otya bw'oti, naye nga tamanyi kyamu. Mu nsi muno omuntu ateyononesezza aliko feva ya Katonda. Omuntu ayononesezza olina ekizibu. Kyekiseera tuve mu mbuga ey'obusibe. Taatawo yawasa abakazi 2 naawe bw'oyagala okuwasa. Taatawo yafa mwavu naye oyagala kufa bwavu. Ffe waffe tetugaggawala, agula emmotoka yafa, ewammwe buli agula akantu mukayira musaayi. Nze mbaga nti naakagula amamotoka mangi, emmotoka ze naakagula zisoba ne mu 75. Empya n'enkadde nziguze. Ku myaka gino gy'olaba oyayogera ye. Noonyerezaako, gw'atamanyi noonyerezaako. Saagala kugamba byendi, njagala kugamba Kristo. Katonda waffe akyusa ebyo. Bw'ogula kino olina oziwa omusaayi, bw'ozimba ennyumba olina kukola. No! Eyo embuga y'obutamanya giveemu, embuga y'obusamiza giveemu, eyo y'embuga y'obwavu ekusibye. Genda